Yes, Kampala TV 256 gwena muganda wange akyekomedde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo manyi olunaku lubadde luwanvu naye gwena muganda nja kwebaza bwebaza okubanga wasalawo amawulire gonna naddala agafa mu byobufuzi mu ggwanga Uganda nti ojja kugafunira no ku channel yaffe eya Kampala TV 256 ate gwena omupya abadde tannaba kubanga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga awo okulikinga commentinga ate n'okusharinga commentinga kuno nno kutuyambako okuwanyisiganya endowooza ez'enjawulo ne tuba nga tutambulira wamu n'okumanya amawulire ge nnina olunaku olwaleero poliisi ewandiikidde ekibiina kya National Unity Platform nga yeemulugunya oba nga yeebuuza ku ssomero lya kibiina kino erimanyiddwa nga erya National Unity Platform eryazimbibwa era ne litandikibwa wali e Kamwokya awaali pate z'ekibiina oba ofiisi z'ekibiina kino enkadde. Ojja kujjukira gwe muganda wange ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini ekibiina kya National Unity Platform nga kikulembeddwamu pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu baavaayo ne baggulawo essomero lino erimanyiddwa nga National Unity Platform School of Leadership. Ekigendererwa ky'okuggulawo essomero lino baavaayo ne bategeeza nti baagala bazimbe abavubuka abato naddala abategeerera ddala ennono ey'ekibiina kino kwegamba nga buli kibiina endowooza gye kibeera nayo bagitegeerera ddala. Ojja kujjukira ekiwandiiko ekyafulumizibwa ab'ekibiina kya National Unity Platform ku mukutu gwabwe ogumanyiddwa nga National Unity Platform ku Facebook kyali kigenda bwe kiti we have officially opened the National Unity Platform School of Leadership at our former headquarters in Kamwokya, which we intended to use to groom a new breed of vibrant leaders. At this academy, enrollment shall be open for all, and we have categorized our learners into 3 sets, where the first category is for formal sector, the second for professional, and the last is for elected leaders. Elected leaders ndoza mwe mugwa bamemba ba parliament. Modules to be taught shall be about the party ideology, political history of Uganda, modern economy, communication skills, and art of political communication, principles and institution of the political leadership, strategies for the political changes, local government administrative framework in Uganda, elections in Uganda, conflict resolution in politics, balancing the struggle, work and the family, among others. The graduates from the school shall be rooted in patriotism, transparency, accountability, and incorruptibility, among other values. Gwena muganda ng'ojja kujjukira nti bo z'ensonga ze baawa lwaki essomero lino lyali ligguddwawo era ne beesigama ku bibiina ebirala. Ojja kujjukira ng'ekibiina kya DP kino nno kyaggulawo ekiwayi ekimanyiddwa nga UYD. Kino nno kyali kigezaako okuguluminga oba okuteekateeka abavubuka naddala abo abaneenyiga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, era tulabye abavubuka bangi abayita mu kiwayi kino ekya UYD ababadde ab'omuzinzi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Era ojja kujjukira n'amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira, bano be bamu abayitira ddala wansi mu kibiina kya UYD. Mathias Mpuuga naye okubeera nga yayitira ddala eno wansi mu kiwayi kino ekimanyiddwa nga ekya UYD. FDC nayo yavaayo era n'ekirowoozo kino, era nayo tugiraba ng'erina abavubuka abamu beegulumize okutegeera ddala ennono y'ekibiina. Guno nno
era kyekimu ku saidi y'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya National NRM, National Resistance Movement, nakyo kirina ettendekero lyakyo erisangibwa ekyankwanzi eno nno nga mwe bayita okubangula naddala bannabyabufuzi n'endowooza bo gye basuubira gye bandibadde bagoberera. Wabula olunaku olwaleero poliisi ng'eyita mu human resource waayo omwami amanyiddwa nga SP Kafeero Moses Kabugo, ono nno awandiise ebbaluwa eno agiwandiikidde Secretary General w'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Ebbaluwa eno gwe muganda wange ebadde egenda bw'eti: Invitation to the Uganda Police Forces Headquarters to clarity on activities of the School of Leadership operated by the National Unity Platform. Bategeezezza nti tubayise wano ku kitebe kya Uganda Police okwekenneenya oba okutegeezebwa ku biki ebikolebwa mu ssomero lino eryaggulwawo eriri wansi w'ekibiina kya National Unity Platform. It has come to our knowledge of the Uganda Police that the National Unity Platform has opened a leadership skill operating at the party former headquarters in Kamwokya. Tufunye okutegeezebwako nga poliisi nti ekibiina kya National Unity Platform kyaggulawo essomero eritendeka ku byobufuzi era ng'essomero lino aliddukanya emirimu gyakyo awaali ekibiina kya National Unity Platform ekikadde wali e Kamwokya. Ebbaluwa negenda mu maaso. It is in the best interest of the Uganda Police to ascertain the status of the school content, taught and facilitators. Twetaaga okumanya nga Uganda Police ekigendererwa ky'essomero lino, biki ebisomesebwa, naani avujjirira ebisomesebwa ku ssomero lino. This is therefore to invite for a meeting with the Director Human Resource Development and Training, Uganda Police, at Police Headquarters Naggulu on 4th July 2024 at 10 a.m. Olw'ensonga eyo tubayise mu meeting egenda okukubirizibwa Director wa Human Resource Development and Training ku Uganda Police wali e Naggulu ng'ennaku z'omwezi 4 July omwaka guno essaawa 4 ez'okumakya. Bwetyo ebbaluwa webadde eyita ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula kibiina kino ku mukutu gwabwe bavuddeyo nabo ne bawanika oba ne bawandiika ku bbaluwa eno, bategeezezza bwe bati: This week we received an invitation for the meeting with the police regarding the activities of our School of Leadership. Our team will be there to interact with them. We hope this is not another attempt to illegally block and frustrate our activities. All political parties in Uganda have always undertaken training to other leaders and members, and we have not seen the police pick similar interest in their activities. The NRM has been having what they call ideology clinics. The FDC recently launched the Leadership Academy. Other parties have always undertaken training, including ourselves. We have been training our leaders ever since we started, except that now our School of Leadership has centralized this training. At our school, we do not and have not appropriated to offer accredited programs leading to awards of academic qualifications. Those who attend the training will only get certificates of the attendance. Our training focus on the value, principles and objective of our party, largely facilitated by various leaders of the party. In any case, it should not be the business of Uganda Police to regulate lawful internal activities
of the political parties, such as our School of Leadership. The stated mandate of the training of Human Resource Department of Uganda Police is to establish appropriate human resource policy that enhance the performance of the Uganda Police Force. Since we are not training police officers, we don't understand the department's role in propriety to regulate activities of the political party. So, ab'ekibiina ekya National Unity Platform baade beebuuza na nsonga lwaki poliisi kuba kino tekiri mu mateeka gaakyo okuvaayo okugezaako okumanya biki ekibiina bye kibeera kisomesa olw'ensonga nti nabo babeera tebabangula basirikale. So amawulire okuvaako mu kibiina kya National Unity Platform, poliisi wevuddeyo n'enteekateeka era ng'ebayise mu lukuŋŋaana luno okwongera okwegeyaamu n'okumanya biki naddala ebisomesebwa n'ebiteekebwateekebwa naddala ab'ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. So tulinze okumanya ebinaava mu lukuŋŋaana olwo lwe babayise, era gwe muganda wange akyali Kampala TV 256 tujja kuba tubitegeerera ddala wamu okubeera nga tugoberera ddala wamu. Kankwagalize muganda wange olunaku olulungi, asiba bulungi, weeraba.